tewali musumba ategeera nnyiri ezo ng'awa tithe ng'asinzira ku Melchizedeki ne Abrahamu tithe oyo ng'era wabanga wa offerings tithe first fruits byonna ebyo tamanyiza ennyiriri kanzinnyoleko nja kudda wali ennyiriri ezo Yesu yagamba mu Yokaana 5:9. Do you think there is life in the scriptures? No. The scriptures ategeeza ndagaano nkadde ebyawandikibwa ndagaano nkadde n'amaana agamba these are the things that testified of me. They gave me witness. They witness. I don't give myself a witness. I don't witness myself. I don't give a testimony of myself. Yagamba. There are those who witness me. Endagaano enkadde is a witness Christ Jesus. Tebategala lunyiri olwo. Bwe bavaawo balusoma bulungi ne baddayo ne bentangulinga ne bakwata ku tithe wa Melchizedeki ne bakwata ku tithe wa Jacobo ne bakwata ku offerings ku first fruits ku Sabbath bali mu circumcision ne bakwata tosobola kusoma lunyiro n'otegeera n'okwata ku bintu ebyo. They testified. Byalangirira Romans 3:21. Our righteousness has been manifested in Christ Jesus, being witnessed by the law. The law witnessed Christ Jesus. The law gives a testimony of Christ Jesus. Chembadenga the law of tithe byali byakulya biwadde Kristo Yesu. Emmere yayimirira eri mu tithe negamba nze mmere olaba nze kawunga amanye gempo omuntu. The natural strength that I give man is like the spiritual strength that I tap from Christ Jesus. That's the relationship. Akawunga kayogera eri ennyama negamba nti olaba wempooma obuwoomi buno bwenkuwagga omubiri gwe bwe buwoomi obuli mu Kristo Yesu. The spiritual refreshment, the natural refreshment and strength that they tapped from the natural food painted a picture of the spiritual strength that came with Christ Jesus. Tithe. Kati Romans 3:21 tutali agitegeera. Our righteousness has been manifested, being witnessed by the law. Our statement eyo omulabe yajja nagikwakula ku basumba. Kale kakati njagala tuyite mu gundi mangu prophetic events zetuba tukyalimu tuba tugenze ku ya kusatu. Twogedde ya Jona ne twogedde ey'eryato so tugenda so kubanga njagala twanguye tulina okukwatako ku offerings ebiweebwayo ne seed. So kakati twanguye ekyo ekyatu kijjewo. Tithe in the prophetic event eyo ngamye tukwata omugongo naye mbadde nga nzimba bujulizi nga nzimba kigambo naye kati eyo ngamye nti abantu beetegereza abantu bakwata omugongo kubanga nja kwabisa amazima nga nkugambye nti yalagaana enkadde tetandika na mataya gokka yatandikira eri n'ebintu ebya testifying Kristo Yesu ebyalenga Kristo Yesu from the beginning when God created the earth and heaven. King Melchizedeki tumulaba mu Genesis 14 olunyiri 18 ng'avaayo n'omugaati n'ewayini. Sooka weebuuza omugaati n'ewayini bitegeeza ki? Sami bitegeeza ki? Omugaati gukiikira omubiri gwa Kristo. Wayini etegeeza omusaayi gwa Yesu. King Melchizedeki avaayo n'omugaati n'ewayini atambula. The prophetic event jengambye erina prophetic voice abasumba yabatawulidde. They have never had this prophetic voice from this event. No, until today. They are doing the corruption in there. King avaayo n'omugaati n'ewayini atambula bw'ati yasooka bw'ati Mukama preparinga omanyi lwaki tova King yasooka kubanga yasooka then mu verse ya 2 mu verse ya 18 Genesis 14:2-18 King avaayo n'omugaati n'ewayini kabona era bagamba kabona oyo yakikira Kristo Yesu is the type of Christ Jesus yakikira kabona Yesu tatazaalibwa talina mwana tatazaalibwa nko talina beginning talina end si Kristo Yesu avaayo n'omugaati n'ewayini mu verse Genesis 14:18 mu verse 2 ono Abrahamu n'avaayo n'ebihumbi 10 byajja eri mu lutalo byawangula olutalo n'abiwa. Sami waliwo ebintu ebyakulosinga bwe biti abakamera banasonyiwa nkole bwinti bajja kundaba face yange. There's something that crossed. God prepared this illustration to teach us something. It carries a prophetic voice but we have put a deaf ear. Wale byakulosinga omugaati n'ewayini byakulosinga ne bida wani gambo kya Abraham nazayo ki nga hona as a sign of honor n'atakayo ki erimu 10 kati no kankubuli onaku lwaliro n'abantu abatuuliza balabe naddala abasumba nze audience yange esinga y'abasumba nze ne musomesa w'abasumba kisomesa abagoberiza naye abasumba bagulirize
omugaati ne wine kyali kifaananyi. It was a picture. Nakino ekyakulusingana kidde eri okuva wa Ibrahimu tithe. It was a picture. One must search the underlying purpose that lies there. We should not take this thing literally and start to apply exactly what is there in that illustration. No! That's why Hebrews 10 verse 1 has told you the law and anything that looked forward to Christ Jesus was a shadow of good things to come. Christ Jesus, and not the very things in that illustration, in that law. Kati, omugati ne wine si kyekyo ekinyusu kisonga kabonero olina okufuna reality ye Yesu Kristo. Eno sign of honor, our faith. Nserekeriddemu nawe oserekeriddemu our faith, okukkiriza kwaffe. Bino emu eby'ekkumi byakiikira okukkiriza kwaffe. We cannot again go ahead and apply exactly what Abraham did. Of recent, I had a video. I saw a video. One of the pastors in Entebbe, this is my pastor, he was calling people to do what Abraham did. And I was asking him, can you also go and circumcise? Because it was a sign. We are embracing Abraham and Melchizedek this side. The other group, the other level, the Muslims, are embracing circumcision from the same person, Ibrahim. There is no difference. Kati bino bifaananyi omugati gwakulosinga ne gugenda wa Abrahamu n'asama ekitiibwa. Obubonero buno kana akabonero aka tithe kategeeza faith yaffe. Honor through our faith. Guli omugati Yesu Kristo wamukkiriza na faith. Tona kyomuwa. There's nothing corruptible. Mark this, muwandiike namwe. There's nothing corruptible. There's nothing that decays like a tithe that you can give Jesus Christ in exchange for his salvation to give us. No, apart from our faith. Ena wadde nsubira Omusumba ono w'Entebbe agambe mu video gy'akoze agambe nti abooluganda tukole Ibrahimu kyakola kyekiriwa. He put his faith in the Son of God. Yagambye eki? Yagambye tukole Ibrahimu kyeyakola. Omusumba mwatule tonkobisa sagala ntalo. Nguma omugongo. Wandigumye omugongo noŋŋamba ono. Nguma omugongo. Ekisawo ekiri kanguma omugongo. Nguma omugongo nkiddamu okusembayo. Sabigege wajaga tule pasita Mutemo lintawanyo olumu njalo diita Mutemu. Ngumye omugongo. Daeredda atutukati pasita Mutemo. Sicho? Mutemo baswali. Aha, Mutemo. Mutemo baswali. So, byayogera byawukanamu n'ensomesa y'Abasumba, at least bempuliddeko. Era bingi byakonyeeko akkiririza ddala nti tetulina kuwa tithe, tetulina kuwa biweebwayo, tetulina kuwa mbusimanya nsigo, tetulina kuwa kintu kyonna. However, tulina yagamba gonagona gaali mateeka agaali galanga okujja kwa Yesu Kristo mu ndagaano empya. Okiraba kakati mbu Kristo we yajja n'afa n'azuukira kati ate tuleme kukola biri byali bimulanga. So basically kambuuze kano okajjewo Old Testament tekyayina makulu. Naisami Mukama yakuleese gwe ssebo oliko omwoyo ndabikira ng'oliko omwoyo. Ate lwaki? Tulina omwoyo. Buli muntu yenna omuntu yenna ayisa alina omwoyo. Nakwandi guyinza okumuvaako wabatageeza Kristo Yesu. Oba oli sikwata. Bamwita basikwata. Sikwota. Bayita sikwata. Kale. Kiddemu. Ogambye oti endagaano enkadde tekyalina makulu. Kubanga oli mukundaga nti buli kyakolebwayo bwali bupando bwali bulanga omukulu. Kati omukulu waaba yajja kitegeeza biri tebikyalina makulu. Kati owa kamera zoomenge bandaye bulungi njagala bawulize bulungi muwulize bulungi mutega amatu kino kiva pastor Mutemu basole yekka. Hebrews 8:13 bakita abebulenia oluzungu oluganda lusobera. Hebrews 8:13 bagamba nti the Old Testament nakola ku kooti has become obsolete. The word obsolete means it has vanished. The constitution has become obsolete. It's no longer in effect. We can't use it to effect, to execute.
No. The Old Testament has become obsolete. New King James Version nze mbadde ku n'abalamuzi myaka 6 olulimi lukopengeri wabulamuzi mukama yampisayo ntegere ebintu bino. Bible egamba Hebrews 8 verse 13, the Old Testament has become obsolete, it has vanished. And behold, laba, behold the new. And because the new is coming, definitely the old has to vanish away. Paul wati wagamba Otestamenti kyalina makulu. Erina amakulu. Newankubadde evuddewo naye erina amakulu. Gamba oti gaki? Gamba oti Pastor Mutemo Baswali gaki amakulu? As a reference. We only refer as we break down the gospel of Christ Jesus. Total speed. Pola. Old Testament. Ogambye mu Hebrews meka? Hebrews 8:13. It has been basically ebeera tekyagobererwa. Tuba tulina kugoberera bikolebwa mu ndagaano empya. Yes, Kristo. However, mu nsomesayo ogamba yalekebwawo kuba era kibuzo kizeemu mangu manera kubuuza kale lwaki mu Bible bagirekamu naye okizeemu n'ogamba for reference uses. Romans 3:21, our righteousness Christ Jesus has manifested, being even right now we use the Old Testament as a witness to our salvation in Christ Jesus. It is the reference point. Kampita abantu bange. Waliwo abantu bange abali kuno. Pastor Jamiru. Actually Jamiru si pastor. Naye mukulu Jamiru. Then waliwo pastor bamuyita dawe mwerabira mukama. Pastor Jamiru, waliwo omukyala ye Esther. Yes, I think omukyala ye Esther. Then waliwo omwami Ronnie, Pastor Ronnie. Bannange mujje munyambeko omusajja ono, omusumba ono byasomesa ndaba byawukanamu ku bintu byenzize mpulira. Agamba tetulina kuwadde kyawaayo. Nali wano n'omukulu ekiriwa ekyo because okijjeewo ogambye Old Testament tekyalina makulu. Ogambye tekyalina makulu, but the only reason gyerina it's for reference nti tugendayo kulaba kyali kirangibwa. Kampe example nkatira ensonga eyo. Omanye bano abantu behandling, abasumba behandling bensomesa n'abagoberezi baabwe. Abasumba bano bayingamu ekintu ekiri kyabakwata. Kati no kumakinga sure nti breaking down. Kantereze ekintu ekyo. Bagenda gamba ati ndagane nkadde, bagenda gamba agambye endagano kadde enfu. Endagaano enkadde ina amakulu waaga saawa zakati munagaano empya. As a point of reference. Tutya nti wobanga oyagala okumanya obulokozi mu Kristo Yesu, genda olabeko emmere engeri beewooma, genda olabe omberi ebirye wakasooli oyo akuwa obujulizi nti oyo omberi ebirye era there is resurrection. Yes, era bakitegedde abantu bange. Naye njagala kugamba yenna yenna alaba vidiyo eno ng'awulira asobola omukulu ono omwenganga, sina kumwenganga naye kumusomesa ategeera ebintu emu ndowooza byatandaba kutegeera nti nno kwanze nali wano n'omuntu musajja wange Jamiru, sijja ku bamuyita Jamiru, ex-satanist, si musumba naye yali devil worshipper, yakita n'alokoka naye asomesa. Yaŋŋamba ebintu bibiri. Ekisooka yaŋŋamba abuulira enjiri alya ku njiri ye, ekyo kimu. Kati ne mu Bible mwennyini nze nagambye nze nyinza obasobola quotinga here and there, naye ne mu Bible bagamba ekiri eyajjamu ekyogamba nti omuntu akole man eats where he worketh, bakyogera nnyo. Let him eat from giving but not from the law which carries a strong purpose, and the purpose is Jesus Christ. The law of tithe, Christ Jesus. First fruit, Christ Jesus. Offering, Christ Jesus. Seed, Christ Jesus. Sabbath, Christ Jesus. You cannot, you eat from the giving, from the basket of giving,
but you cannot eat from the baskets of tithe. Even then, it is not even a supposed to do right now. Kati, man is from where he works. What do you church? To know why, to know okugaba. We have to give. But you have to give. Okuwa katonda. Sente, okusoka katonda sente. No globe te mu church. Omusumba yinzo kubanga agala globe tebe. Omusumba yinzo kubanga alinjala. Ba mulokole bali mu church. Ba orphanies. Tuweyo nga Paulo yagamba. Paulo yagamba atya. Ntubeka akantu kemusoloza kawo nga sinaba kujja. Gather something. Giving. Wema ntuse tutakawa abantu abetavu. So omusumba yinzo okuja ku basket ya giving. Tukole bya katonda. Tukengenda wali. Shadow tudda ku prophetic event yawa sinaba kumala King Melchizedek. Sinaba kumala Genesis 14 verse 18 to 20. Nkulaze mukama engeri bwetegekamu illustration yeno nti kabona Melchizedek yavayo nebi crossinga oyo. This was an illustration that looked forward to our salvation. Naye waliwo mukulu wa genjigala nsomesemu kanjigale mu luzungu mukama yalumpa nalumusaba nalinga sina luzungu abasuga tulina akalimi nga tetulinga abengulu eri abengulu balina olulimi olusofuti balina oluzungu olungi naye ffe twetagalamu so kati mukama namusaba anointing oluzungu kanjigale luzungu kati. It is futile for man to find God. It is futile. It's not possible for man to find God. Why? Because the man is weak. It took God, Melchizedek, to find the man, the corruptible man, the man who is food and decays, to save him. God found the man. King Melchizedek in Genesis 14 comes with bread and wine to save man. It starts with God to save man. God has found man. Man can't find God. God found us. When we were sinners and He saved us. He found us in our own weaknesses. This body groans. He found us in our own weakness, not saving us. So, we see King Melchizedek in Genesis 14:18, ngaje n'omugati, trying to find man. Now oli obulokozi. Oli namusama ekitiibwa. That is our faith. That means, listen, wandika. Sami njagala kano bakawandike. That's why even our faith was illustrated in the shadows. No kukiriza kwaffe bakusanya mu akapera bakola muri haso kwekuliwa Abraham kuwayo bya exchange. So ako nkajeyo Abraham oyo katengera prophetic and other prophetic event ya Jacobo ereyo abantu bambuza nnyo batera kumbuza nnyo ne bagamba gwe osomesa ogana abantu kwa tithe you are confusing people blah 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 blah. Atenga Jacobo yasubiza makama tithe. Jacobo yabona Jacobo yakwe byokugera bingi baje kunkomyawo nsaba nkomyewo nga bononiza ndikanonera. Jacobo yava mu nyumba ya tata we Isaka ngagenda wa Labani. Kati njagala onyambe kutubulira enjiri eno. Isaka yachikira Katonda. Gambo ti Isaka yachikira Katonda. Isaka is in a place of God. Jacob is representing humanity. Omuntu. Isaka left, Jacob left his father's house, Isaac, that is God, and went to Syria. The one uncle Labani. Syria representing earth. Representing earth. Otegeda abantu abo. Isaka tata wa Yakobo representing Katonda. Yakobo representing humanity. Ensi yagenda mu Labani uncle we representing ensi. Bwabanga ali mu kubo niye bakakujinja. Ejinja eryo kwafuna ekiroto. Nafuna ekiroto and the way was open to him. The way to heaven, from heaven, was open to Jacob. The way did not open before he rested his understanding on the stone. Oba wali ategedde ekintu ekyo. Ejinja lino lyategeeza ejinja lyaffe mu spirit, the revelation, okubikulibwa kwa Kristo Yesu. Jijinja wofuna okubikulibwa kwa Kristo Yesu bo lingo ofunye ejinja. Oyimira kubikulibwa okwo n'obera strong, you can't be shaken.
era oyinza okugenda namuggulu. Kati Jacobo ayebeka ku understanding ejinja ya representing the revelation of Christ Jesus, the stone. When he got the revelation of Christ Jesus, the way to heaven was opened. Bwetufuna revelation ya Kristo Yesu, okubo ey'obulokozi egulibwawo. Kati bwe yatuuka eri n'agamba mukama wange olabise bla bla, mukama webale olabise bla bla, era nsaba egyengenda bw'onampa engoye nompa n'omugaati nende nenzikuta nenkomawo to my father's house in peace, njaku ekimu ky'ekkumi. Omugezi akabuuse pasa bujingo mwagala nnyo agamba ati ofunye amagezi gane badi gazze ngambye Isaac tata wa Jacob representing ani Katonda, Jacob yani humanity eri yagenze mu nsi. Kati Jacob aligamba bw'onampa engoye n'ekyokulya and I come back to my father's house in peace, I'll give you anything. Yalinga gamba, it was another situation. Yalinga gamba nti bwemba nti Jacob ngalingamba that is humanity speaking, nti if you give me clothes, that's the Holy Spirit covering, and the food, Jesus Christ, the Holy Spirit, the everlasting food. Utufune emmere ni Holy Spirit covering, utufune emmere Kristo ni Holy Spirit covering, tuddayo ewatata waffe Isaac Katonda in what? In pi? That was the situation. Kati Jacob nagamba atya nti wokikola ekyo wompa emmere n'omugaati njakola ntya, njakuwa ebihumbi 10, ekimu ky'ekkumi kifaananyi. Alinga agamba nti wompa emmere Yesu Kristo Yesu nompa engoye Holy Spirit covering, njakusama ekitiibwa n'okukkiriza kwange. Tithe represent our faith. That's the tithe of Jacob. The tithe of Jacob and tithe of Abraham being a relationship. Those are tithing the prophetic events. Faith aligamba nti kati Jacob twava muguru. So this is the illustration about Jacob's prophetic event. Twava muguru owatata kitaffe Isaac Jacob twava muguru. Jacob bava muguru, fe ba Jacob twava muguru wa Isaka wa Katonda ne tujja ku nsi. Mukama n'atuwa omugaati ogulubeera n'atuwa n'engoye Holy Spirit ne Yesu Kristo. Era Jacob tumulaba ngaddayo bulungi waani tugenda kuddayo wa Katonda mu mirembe lwakubala tupatubadde engoye ne Holy Spirit covering. A prophetic event ewedde. You cannot preach corruption there. You can't start and say nti mwitaje ebweme yekomi Jacob kali enjiri eno Jacob yagamba ekkubo lya mugulu awo Jacob nasuubiza Mukama, awo Mukama nawa Jacob obusika n'amuwa emmere n'amuwa endiga n'amuwa ebyobugagga. Jacob n'amuwa ekimu ky'ekkumi. Naawe wobanga oli wano nkugamba. Okay, kati njagala gundi ezo tuzikomyawo. Tugikomyawo kati tugende ku tusokereko offering. Togere kati offering kubanga tunagamba tugire buli kimu obudde buyinza obutatumala. So tugire kati offering ye tithe omukubye. Offering yetuwe. No. Why? Knowing very well, with your conscience bearing witness and your spirit inside of you bearing witness that Christ, according to Hebrews 10:10, has become the only incorruptible everlasting offering we cannot offer again. One offering was a law. That law, there is a purpose in that law. That law brought Christ Jesus, the true offering, the everlasting offering. Now that the substance has been established, we cannot get entangled with the shadow. You cannot speak, I told you, you cannot speak about an offering if you are not speaking Christ Jesus Christ, the everlasting offering. Era nkugambye kaze mu Luganda omusumba yenna kanchogere nkamera endaba ayimirira ku kituuti n'agamba ati muleete offerings zammwe ng'azannyirawo ng'ategeeza sente n'ebiringa ebyo n'atayogera ku Kristo Yesu nga tategeeza Kristo Yesu naye ng'ategeeza ebintu ebiggwawo ng'ebyo. Omusumba oyo tanakutwala ku ntiiko ey'okutegeera sebo sagala mufune bubi tanabatuuka ku ntiiko ey'okutegeera the true
the relationship between the law and the grace that we received. No, they have never come to understanding. In fact, the Bible says they have learned in parts. Now it is high time to gather those parts all together, plus my part I'm giving them, so they can come up with a wholesome understanding. Tosobola kwogera ku offering mu church right now in the ministry of the Spirit, right now when we are the ministers of the Spirit and not of the letter, no gamble to offering. It is an abomination. You are, in fact, you are abusing the cross of Jesus. You are rendering it useless. But is it useless? Definitely no. I told you that an offering is something that is, even if you go in the dictionary, no dictionary, an offering is something that is presented to be accepted or rejected. It is Christ Jesus in that relationship, in that working. It is Christ Jesus who was presented for us to believe or not. Yes, to Mukaka. Abasumaka abantu offering. Nsoka ku offering sawa zakati. Injoga ku offering nga njogera Kristo Yesu. Era kasonda ba katika mbulire njiri ntufu. Kankola kapera. Nkola kapera onzikiriza sami. Shade media onzikiriza. Shade media wangale. Kankola kapera. About offering. Abaluganda mukama yebazibwe mukama yebaza batukumye onakolerwa Sunday enaku z'omwezi bweziti onakole tugala offering sisi mundagane nkadde abaluganda Katonda yagamba abana ba Isiraeli okuteekayo offering zino ku kyoto. Offering ezo zaali za mubiri nga zirangirira offering ez'omwoyo, naye kati abaluganda offering ey'omwoyo eze sawa za kati tukwata offering yaki ey'omwoyo ne tusula wansi offering yaki ey'omubiri. The natural came first to illustrate the spiritual. However, once the spiritual is established, Christ was established on the cross through death and resurrection, we drop this natural. We leave natural things to serve the natural purpose. Food for the stomach. Shigwedemu bantu shibagwereddemu kanchiddemu agamba gesi gampega endese revival kanchiddemu kansomese kati musumba somesa bagoberezi naye abagoberezi musobola okufolowinga kanzemu musomese gambo ti pastor Mutemo somesa kanzemu kasomese mu luzungu mu luganda simanyi bulungi manyi nosajja mu musoga. God first gave us the natural according to Romans 1:20 to teach us the spiritual. However, once the spiritual is established, we shift our conscience and grab the spiritual. We drop the natural. We leave the natural things to serve the natural purpose. Ebiweebwayo offerings ebyendagaano enkadde byali bya mubiri byayokebwanga ku altar. A raised altar. Ne raised altar eyo yali ekiikirira ekintu kyotamanyi. Raised altar eyo yali ekiikirira omusalaba. The offerings were burnt on a raised altar. Jesus was burnt on the cross up. Okitegedde ekyo nayo kategedde ako. So kati sawa zakati ebiri ebiweebwayo offerings ez'omubiri zalangira offerings ez'omwoyo. Naye offerings yaffe ey'omwoyo Kristo Yesu everlasting offering. Must you go and get entangled with the Old Testament offering or anything in that line? Do you even have to go and even duplicate the law of offering and turn it into money? Because offerings was not even money in the Old Testament. It was something from the produce of the land, animal and flocks, to bring out the picture that Christ Jesus will come from down, from the grave, and become our everlasting offering. That's the true relationship. Now then, somesa abana ku platform yange somesa ya Brescia Revival ngamba somesa nti whenever you revisit any of the Old Testament illustrations, whenever you visit the law, the illustration in the law, and tamper with it, alter it, and change its meaning, change the illustration in the law of tithe, of offering. For example, ngawa nebakutemu nebafula law of offering, nebatekamu sente, nebatekamu esente mu law of offering, tithe first fruits, nebatekamu sente, bachenyiza bakikutteko, they have tampered with. You change the intent, the purpose is lost. Lwaki? Because that illustration was prepared to prefigure the reality, Christ Jesus. Whenever you tamper with it, you are killing the purpose which God placed there. Now, just imagine how many pastors have killed the purpose in the law of tithe. How many pastors have killed the purpose in the law of first fruits?
How many pastors in Uganda, Africa, USA have killed the purpose in the law of a seed? I will come to the law of a seed. I will come to 2 Corinthians. I will come to 2 Corinthians chapter 9, verse 6 down there to 10. Ngenda kubawusane abasumba bano oli mukwogerako ofunyeko omukisa okutuukirira abamu n'obanyonnyola ebintu bino. Naye Sami, ebibuuzo olinga omwoyo wa Mukama yakuwadde ebibuuzo. Bwe nawandika ekitabo last year, nataka konti the revival from Uganda. Revival Benihini gyalangirira. Nakuba ekitabo ekyo nenkiwandiika nga kirimu n'olugero the parable of the chicken and its feathers, era kiri ku Amazon kiwanike. Nateseyo chapters 2 za free of charge. You go there, you tap there, you go there, you read those two chapters enough for you to understand what I'm teaching. So when I chikuba na sharing n'abasumba bamentioninga n'amanya ate nga siwakana nakiwako omusumba abeera bona mwaya ebona mwayo omanyiyo omusumba omwagala nnyo bamwita Isaac Kituuka, Pastor Isaac Kituuka. Namwe ekitabo nagenda mu office ye nemusana kola appointment naye nengenda sebo nabutwala ekitabo ekyo lina sina ka transport ngekitabo kindeko sente ziweddewo naye sina transport ntuka mu office ye bwenti pa muwe ekitabo nsigaza mu sinda sente naye mu singisi mutwala mulamba nenkwata board okuva mutungo nengenda bona mwaya ntuka eringa n'ekitabo kyokka nga sina sente zinkomyawo wenamu ekitabo bwenti omusajja olayo kaliko omwoyo Pastor Isaac Kituuka n'agamba ati ampadde ekitabo kino naye asijja kitwalira bwerere kya sente meka nengamba nene kaza nti ankuwadde kya bwerere nagamba nedda kabe kyenkuwayo naye nga nze manyi nti sina sente. Omwoyo wa Mukama asobola okukwata ku muntu n'amwogeramu n'amudriving. The whole spirit can overtake you, can drive you to do something good. Pastor Isaac kanampa emitwalo 3 samusaba, but he was led by the whole spirit. That man is full of the whole spirit. Ebyo ebintu byenjogera bino naye alinga yakulosinga yabuuka Pastor Isaac Kituuka nakimuwa era nawe wampa emitwalo 3 nenkomawo naye sigendererwa kyange naye kiraga kitunda naye copies zali nga ntono anampa ese nenkomawo. Apostle Grace Rubega yena musanga ali business agenda ku kituuti safuna ngeri yakukimuwa wentuka bwenti pa ne muchachi nkula bwenti ngako omanye ku muchachi wano kubeerawo wadde Mukama akuuma Bible gamanta atakuma nti Mukama atakumbira mpera Mukama atakuma kibuga abakuuma ekibuga bakumira bwere singa Mukama batakumye. That's something like that in the Psalms. So babantu aba basumba abalina okuba ne security. So nagenda okulako bwenti safu access bulungi. I understood sigama nti anga nedda naye nakiwa omuntu nakimutuusaako. Pastor Joseph Serwada nakimutwalira ngali mu office ngaawo nalinga wano naye nga alina omuntu nga tavaayo nenkiwono kwa counton era yakituusa naye mayize era bakisoma nakitwalako omuntu omusumba omulala abeera eyo bamwita Mary Nankabirwa. Omusumba Mary Nankabirwa alina eddoboozi mwagala nnyo yalangira revival naye nga tamanyi revival yajjira mu kitabo kinamuwa era naye ayinza okuba nga kituulidde bamwita Pastor Mary Nankabirwa abeera eyo wamala nansana wamala eyo Mukama yamundeetera nga alanga revival. Ekitabo kya sente mmeka nakira badde sankyabala abantu nakiwako n'omusumba abeeraawo abeerako enakuzina agatheringira ku Pan African Square. Omanyi Pan African Square? Pan African Square wano ng'ogenda ku Queens awo Pan African Square awo wabeera omusumba Kimuli, Pastor Kimuli bazukuke nakimuwako nagenda mu office ye awo Gazarandi awo waggulu awo nenkimuwa. Okakasa nti bano be waba bonna baabisoma era oba okakasa waliwo ebyakyuka mu teachings zaabwe ng'olaba wabiwandikako mu kitabo? Nandibadde ngamba how can I assess this is the purity test I can use. The purity test is this. Testing nti tebakola ki tebakisoma oba bakisoma izo kwa bakisoma naye nga tebalina kyebakola wadde bakyagenda mu maaso nga bakola ebintu ebyo okujjako omusumba omu Pastor Isaac Kituuka osimula amakulu ngasaba na tithe oba ngasaba mu offering season ali ku giving kubanga ategeera amakulu ga tithe na offering sabe manye those are Old Testament shadow foundations. Those are Old Testament shadow foundations. The true foundation is Christ Jesus. The Old Testament shadow foundation is looked forward, pictured the true foundation, Christ Jesus in our hearts. Okitunda kwa Amazon nkitunda $8. Kati otunda kyaki olina kuwa kyabwerere lwa nsonga otunda njiri.
kati kyenkugambye naawe kenyini oli mukulya ku njiriyo kyewagobye oli mukulya ku njiriyo ng'oyita mu kitabo lwaki tokigabira bwereere kankubuuzeeko